Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Sure. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa July oba muyite Kasambula omwaka 2025 nkubuuzako wonna wesinzidde okubanga otulaba program ya Mighty Drive era ng'olunaku olwaleero lunaku lwakuna. Program eno gikutuusaako olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga tugenda kuba tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Twogera nsonga za byabufuzi era nga ngenda kubanga negattibwako omwami Kirya Ismail ono nno yaliko president wa Uganda Young Democrats wabula nga ssaawa zino ekitiibwa kyalina nange sisobola kubanga nkikunnyonnyola but anyway tugenda kubanga tumufuna atubuulire ebisukkakaawo naye nga tannaba kubanga atwegattako njagala ntambule naawe nkuyise mu updates zaffe ez'olunaku olwaleero oyongere okumanya ebyatambudde mu ggwanga lyattu Uganda weewaawo n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubenga ate oluvannyuma twegattibwako omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero. Programu eno ebeerawo okuva ku lunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa ziba 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ate ez'akalasamayanzi nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, embeera z'abantu, ebyobulamu, ebyamateeka n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera nga ate osubwa era nga tugenda kubanga tutambula ffenna gwali ku Facebook ne ku YouTube osobola okubanga ate oteekayo comment oteekayo ekibuuzo ate no munnange tube nga tuwuliziganya kubanga gwe tulina mu studios ava mu kibiina ki Democratic Party era tugenda kubanga tuwuliza okuva gyali weewaawo n'okutegeera embeera nga bwetambula. Njagala updates zaffe nzitandikirewo butereevu. Tugenda kubanga tutandikira ku nsonga y'ebyobufuzi. Ntandikidde mu kibiina ki NUP era nga eno munnange enteekateeka y'okubanga bawandiisa abo bonna abalina obwagazi obw'okwesimbawo ku bifo ne ku mitendera egy'enjawulo mu kibiina ekyo kukyagendera ddala mu maaso era nga munnange enteekateeka eno etambula bukwaku naye nga mu kutambula obukwaku waliwo banna NUP abamu ab'emulugunya
kubamu kuba memba weewaawo n'abakulembeze mu kibiina ekyo be bagamba nti ensonga y'okubanga basunsulamu abagenda okukwatira ekibiina ekyo bendera bagitambuza bubi nga bagamba nti munnange bano be bali mu kusalawo ani yeetaaga okuba nga aweebwa card oba ani yeetaaga okuba nga asunsulwa ku kifo ekyenjawulo. Okwemulugunya kuno Honorable Latif Sebagala munnange yagenda maaso n'okuba nga akukola ku mukutu gwe oba ku mikutu gye mugatta abantu era katambi ako katambula nga yeemulugunya okuva eri abamu ku bammemba gwagamba nti talina buyinza busunsula oba talina buyinza busalawo ani alina kuweebwa card nani atalina kuweebwa card. Era okwemulugunya kuno kwatuuka eri abakulu. Olunaku olweggulo babadde ne press conference okwongera okutangaza ate ku nsonga eno yennyini era nga omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo nnyo, Secretary General omwogezi w'ekibiina ekyo n'abakulembeze ate mu kibiina ekyo nabo babaddewo ku pressa olunaku olweggulo wabula ne bongera okutangaza ate ku nsonga eno era nga omukulembeze w'ekibiina ekyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti yataddewo dda akakiiko okulaba nga kanoonyereza ku nsonga ate zino zennyini ez'emulugunyizibwako n'agamba nti ensonga zammwe tuziwulira era tetuzibuusa maaso wabula nga tutaddewo akakiiko okulaba nga kanoonyereza ku mbeera eno oba ku nsonga zino ate okumanya kiki ekyaviiriddeko ebintu okubeera bwe bityo era nga munnange ono nno yabaddewo n'omukulu chairman Nyanzi omu ku beemulugunyizibwako mu katambi naye yabaddewo n'agamba nti musanyufu nnyo okuba nti bataddewo akakiiko kano era nga kagenda kuba nga kayambako okuleeta obwenkanya n'agamba nti naye kennyini alina ensonga z'ayagala okuba nga awaba mu kakiiko ako. So kakati munnange bwati bwe yatangaziza naye nga bo abakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina NUP bategeeza nga bagamba nti oli memba mu kibiina bw'oba nga oli memba mu kibiina ng'ate naawe weesimbyewo then tolina buyinza kutandika kusalawo ani alina kuweebwa card ani atalina kubeera ng'ate asunsulwa. So nno ebyo nno bye bifa mu kibiina NUP munnange embeera nga bwetambula ffe tujja genda maaso n'okuba nga tugibatuusaako. Okuvaako mu NUP njagala ntambule ngende mu People's Front for Freedom awamu ne Alliance for National Transformation. Olunaku olweggulo babadde ku Hotel Africana era ng'eno munnange bakoze omukago ate okulaba nga batambulira wamu oba bakolera wamu emirimu mu kalulu ka bonna ke tugendamu aka 2026. Kakati bano abamu kuba na PFF okuli president okuli interim president wa PFF omukulu Lord Mayor Salungerias Lukwago yabaddewo nnyo kwabaddeko omubaka Ibrahim Semujunganda akiikirira abantu bakira municipality mu parliament n'abakulembeze ate abalala era nga ku ludda olwa Alliance for National Transformation wabaddewo munnange abakulu okuli General Mogesha Muntu kwabaddeko Honorable Alice Alaso, Honorable Gerard Karuhanga n'abalala okulaba nti munnange bateeka omukono ate ku kiwandiiko kino ekyokuba nga bakolaganira wamu wabula bano bayogeddeko nga bategeeza nti kino tekigenda kuba nga kikoma wano wabula batunuulidde okulaba nti bakolagana n'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ebiri ku ludda olw'obula gavumenti bano nno basobole okulaba nti ensonga ate bazitwala mu maaso. So nno bano nga bakakasa nti tebakomye wano wokka wabula bakyatunulira okulaba nti baleeta bannaabwe aba NUP weewaawo n'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Kakati bano era ne boogera ne ku akatambi akaali katambula ku mikutu gye mugatta bantu akaali kalaga abavubuka abagambibwa okubeera ba NRM nga bagenda mu maaso n'okuba nga bacunya oba babbako abantu ebyabwe enno munnange ne bakunga abavubuka obuteenyigira ate mu bikolwa ebifaanaganako bwe bityo. So nno enteekateeka eno bwetyo bwekyali naye nga bakyakola butaweera butassa mukono okulaba nti baleeta ne bannaabwe abalala abali ku ludda olulala okusobola okulaba nti bakwasiza wamu mu kukyusa obukulembeze bw'eggwanga ate come 2026. Njagala nno eggulire eryo
nalyo ndiveeko nayongereyo mu kibiina kya NRM. Ekibiina kya NRM bano nno bayongezaayo akamyufu k'ekibiina ekyo. Ensonga za kuba nti waliwo akalulu ate munnange akabaliko obulemu akagenda okuba nga kategekebwa ng'ennaku z'omwezi 16 ate nno munnange mwezi guno gwennyini era nga lwe lunaku olubadde lwasalibwawo ekibiina kya NRM okulaba ng'ate munnange batandika akamyufu. Dr. Tango Doi era ngo yatwala akakiiko k'ebyokulonda mu NRM yeyakakasizza ate ensonga eno yabadde mu kusunsula weewaawo abeegwanyiza ebifo ku lukiiko olufuzi olwa NRM oba giyite SEC. Bw'atyo bwe yatangaziza ku nsonga y'okwongezayo akamyufu ka NRM weewaawo nga yakunze bammemba okulaba ng'ate batambuliramu ng'ekitole mu kukuyega ate obuwagizi obwokuba ng'ate bubayisaawo mu kamyufu kano aka NRM. Weewaawo ekibiina ekyo nno munnange ensonga z'okulonda abakulembeze ku lukiiko lwakyo zikyatambulira ddala bukwakku naye nga waliwo abagenda okugyayo empapula okwesimbawo ku bwa chairperson w'ekibiina ekyo. Weewaawo ne baba ng'ate munnange tebyatambulanga bwe baali babisuubira olw'ensonga bano bategezebwa oba baasabibwa okuba nga bakomawo ku Lwokutaano okuba ng'ate bakima empapula ezo wabula ng'ate bategezebwa n'enteekateeka endala enaaba ezzeeko eruuyi eyo. Awo nno njagala nveewo ngende mu kibiina ki Democratic Front. Akati Democratic Front gye buvuddeko baalina Delegates Conference olwo nno sabbiiti ewedde oba omwezi ogw'omukaaga bwe tubadde tuguwunzika bano we bategekera Delegates Conference yaabwe era ng'eno yali saidi eyo e Masaka oluvannyuma ate ne batongoza ekibiina mu butongole. Wabula kakati olunaku olweggulo abakulu bano abakulembeze okuva mu Democratic Front babadde boogerako eri bannamawulire okwongera okutangaza ku nteekateeka nga bweri weewaawo n'okumanya biki ebigenda mu maaso. Bategeezezza nti bagenda kubanga batandika okuwandiika bammemba abapya abaagala okwegatta ku kibiina ekyo wabula ng'okuwandiisibwa kuno oba okuwandiikibwa okufuuka mmemba mu kibiina ki DF olina okubanga ate nno munnange osunsuddwa oba ng'oyise mu kakungunta okwongera okukakasa oba ebigendererwa byo by'okujoyininga ekibiina ekyo ate bya muzinzi bitambula ne ideology y'ekibiina. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Parliament ye yalondebwa nga president w'ekibiina ekyo era y'omu yabadde ayogerako eri bannamawulire weewaawo okwongera okutangaza ku nteekateeka alaga nti kaadi zino weeziri plastic cards osobola okuba nga ate munnange ofunda kaadi eno ku 2,000 zokka wabula ate gwe ayagala okubeera mmemba ow'ekikomo z'ensimbi ojja kubanga osasula 5,000 okubanga ate ofuna kaadi eno ey'ekibiina wabula nga tosobola kumala gagifuna nga bw'oyagadde olina kubanga osunsulwa era nga waliwo akakiiko akajja okubanga kasunsula munnange abo bonna abaagala okubanga bajoyininga ekibiina ki Democratic Front. Oluvannyuma lw'okusunsula bagenda kubanga ate munnange ba openinga enzigi zaabwe eri abo abaagala ebifo by'obukulembeze obw'enjawulo babeegwanyiza ebifo by'obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga mujja kusobola okulaba nti mujja okunona ate empapula ez'okujjuzaamu. Kakati ne bateekawo omwezi ogw'omunaana okulaba nti enteekateeka eno nayo egendera ddala ate mu maaso. So nno ekibiina ki DF bwe kityo enteekateeka bwe bazitambuza okuva ate esayidi eyo. Awo nno eggulire lya DF njagala nditeeke ku bbali nti netinengende ate eri omwami Kasozi Ibrahim. Ono ayagala kifo kya bwa Lord Mayor bwa Kampala era nga ayagala kusigukulako Ssaalongo Erias Lukwago ayagala mujja mu ntebe wabula ono mu nteekateeka y'okulaba nti ategeera ensonga z'ebyobufuzi yasisinkanyeko yali omubaka wa Lubaga North mu Parliament omukulu Waswa Lule okwongera okugaayagaayamu ku nsonga z'ebyobufuzi nga bwe bitambula wabula n'okuwulira okuva eriye ye kikyalowooza ku bigenda maaso mu ggwanga weewaawo n'okumuwabula mu ngeri emu oba endala era bwe basisinkanye bano nno baawayizaamu ate ku mbeera nga bweri weewaawo na mukulu Waswa Lule n'agamba nti ku mulundi guno bannayuganda amaaso moogi era beetegereza bulungi nnyo ebigenda mu maaso so nga kuno okulonda kuyinza obutabeera kwa muyaga buyaga wabula bannayuganda bandironda ate abantu ab'ensa oba oliawo n'okutunulira obusobozi
bw'omuntu. Amawulire ngayitamu lukwakwayo olw'ensonga nti mugenyi wange yatuuse dda, so njagala mbe nga ate nga tambuza mpolampola abe nga aneegattako ate mu bbanga tono nnyo okuva ate n'omunange kati njagala nveewo aneeyongereyoko mugulire eddala. Omukulu Elias Luyimbaze Nalukoola ono nno nga yali yalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nga eyawangula akalulu k'okuddibwamu akakawempe North mu Parliament. Ono nno munnange yagenze maaso n'okuba nga ate yeekubira enduulu ate mu kkooti ejulirwamu ng'ayagala asazeemu ate no munnange ekyakooti enkulu kye yasalawo okuba nti omukyala Farida Nambi munnange okwemulugunya kwe kwali kutuufu era ne bano ne basazaamu n'obuwanguzi bwe. Omukyala Farida Nambi yeekubira enduulu mu kkooti nga ono nno awakanya obuwanguzi bwa Elias Luyimbaze Nalukoola gwagamba nti munnange akalulu kano teyakawuta buva nga bwe kyalangirwa abakakiiko k'ebyokulonda era nti munnange obululu obusukka mu mutwalo omulamba tebwabalibwa. So mukuba nti tebwabalibwa ate nno munnange ono nno obuwanguzi bwe oba oliawo bwali baddaawo ate munnange ne kitasobola kubanga ate kibeera olw'ensonga nti ku polling stations eziwerera ddala nga 14 obululu tebwabalibwa. So nno nga tomanya oba oliawo obululu obwo bwali mutuusizza ate ku buwanguzi. Kakati ono ng'ali ne bannamateeka bwe okuli George Musisi bagenze mu maaso n'okuba nga ate batwalayo ebiwandiiko ebiwakanya ate no munnange ensalawo ya kkooti era nga baagala omukyala Farida Nambi abe nga abaliyirira obudde bwe bataddemu n'ensimbi ate ze batadde munnange mu musango guno. So nno bano bemulugunya oba banenya Justice Bernard Namanya okuba nti munnange obujulizi bwe yeesigamako okuwa ensala ku musango guno oba oliawo bwali tebumala era nga munnange kino kye bagamba nti ate oba oliawo kyali tekireetera kusazaamu buwanguzi bwa munnamateeka Luyimbaze Nalukoola naye nga bo bagamba nti era tebaaweebwa mukisa gwa kuba nti munnange babuuza oba basoya abajulizi b'omukyala Nambi Farida be yaleeta okulaba nga ate bamweyimirira mu musango guno gwennyini. Awo njagala nveewo okugulira eryo ate neeyongereyo munnange kugulire eddala. Abantu 17 nga bano bataberezebwa okuba nga munnange babba amasannyalaze weewaawo n'okutema emiti gy'amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Olunaku olw'eggulo basimbiddwa ate munnange mu kkooti esookerwako e Nakawa era ng'omulamuzi Andrew Katulu Buchi yabasindise mu kkomera ate no munnange e Luzira kutuusa nga 17 omwezi guno. Wabula bwe babadde mu kkooti tebaganyiziddwa yadde okwewozaako olw'ensonga nti omusango ogubavunaanibwa ate no munnange gwa Naggomola omusango ogubavunaanibwa gwa butujju munnange gwe gonno gwe bagenda amaaso n'okuba nga bawera ennemba nagwo era nga omusango guno munnange oba ebikolwa bino babizza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kuli Nakasongola, Luweero, Kampala Metropolitan, Mityana n'ebitundu by'eggwanga ate ebyenjawulo. Ensonga ezo zikyali bwe zityo wabula njagala ate mbe nga updates zaffe nfunayo ko updates emu nga 2 okuba nga nze wonzeka. Abayisiraamu abaawabwa omusango munnange oguwakanya ate obuwanguzi munnange oba mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje oba n'obukulembeze bwe okutwaliza awamu kati no munnange kkooti yasaze eggoye mu musango guno era nga bano bagambye nti ensonga zino zaali badde zitwalibwa eri abakulu b'eddiini okuba nga basalawo ekyenkomeredde. Kale no munnange kino ne kiwa abawagizi ba mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje akamwenyumwenyu. Abatwalayo omusango baali beemulugunya ku myaka egyessalira egyali gyateekebwawo eri oyo yenna ayagala okubeera mufti nga bw'osuuka emyaka 75 tolina kuba nga ate oddamu kwesimba. Wabula ssemateeka munnange ono nno ow'obusiraamu yali yakyusibwamu era nga kakati wetwogerera kino kimuwa obuyinza okulaba nga ate munnange yesimbawo. So omulamuzi Bernard Namanya
munange eyali omulamuzi eyali mu musango guno gwennyini yasabye ate okulaba nti bano badde ebbali oba badda mu Buyisiraamu nga amateeka g'Obusiraamu bwe galagira okubanga ensonga zino ate zigonjoolwa. Ndala mpunzike neggulire eri Abannayuganda munnange abafiiridde mu kibuga Mogadishu mu ggwanga erya Somalia. Kakati bano kigambibwa nti babadde mu nnyonyi namunkanga era nga bagenda mu maaso n'okulawuna ekitundu. Wabula tekyategeerekese buzibu bwavudde ku ki ennyonyi eno okubanga ate ekwata omuliro era nga civilians 5 be baaluguzeemu obulamu weewaawo nga waliwo abamu ku abo abataasiddwa era nga bano bawulira ddala ate 3 balambirira. Bano nno bataasiddwa n'ebisago eby'amaanyi wabula nga ate munange abakulu okuva esaidi eyo bayongedde okututangazaako ku nsonga eno weewaawo nga bagamba nti ekyavuddeko enjega eno tekinnaba kubanga kitegeerekeka wabula bakola butaweera okumanya obuzibu we bwavudde naye nga munnange bino byakakasiddwa munnange omwogezi w'eggye ly'eggwanga UPDF Brigadier General Felix Kulaije mu kiwandiiko oba oliawo kyeyafulumiza olunaku olwaleero. Updates zaffe nziwunzikidde wano naye njagala okwagaliza omukyala Christine Senoga Nantaba amazaalibwa amalungi. Happy birthday, happy belated birthday to you. Munnange omukyala Christine Senoga Nantaba tukwagaliza amazaalibwa ate amalungi okuva wano ku Digital TV okuva ku Alternative Digital tukwagaliza amazaalibwa amalungi nga tusaba Mukama Katonda ayongere okuwa emikisa ayongere okuwa obulamu obulungi weewaawo n'enkulaakulana mu myaka gino gy'owezezza. Happy belated birthday to you mukyala Senoga Christine Nantaba. Kale katugende mukuumulamuko katono nnyo bwe tukomawo omugenyi wange ajja kubanga neegaseeko program ekyali ya Mighty Drive. Good morning.